Gendo we mulirabe wamu. Nansi Kombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde ogwa Focus TV mu video gye nkuletedde eringa attribute oba video eyogera ekulaga ebintu ebyenjawulo omugenzi Alex Mukulu byabadde akola mu ggwanga lyattu Uganda. Ajjukirwanga omusajja munnakatemba era eyamusoma n'amukugukamu nga ono yamusomera ddala wali e Makerere. Mu video eno nkuletedde egimu ku mikwano gye n'abo abayise mu mikono gye biki bye boogera ku Alex Mukulu ono naddala mu bulamu bwe nga tannafa. Bingi binjagala olabe omuli Andrew Benon Kibuuka, omuli Teacher Mpamire n'abalala bangi abali mu video ento gisubwa. Herbert Segujja ng'oluusi yayita Teacher Mpamire yafuna nnyo ettutumu olw'okugegenya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bw'oba teweegendereza ono ebikolwa bye ennyambala kw'ossa n'enjogera biyinza okulowoozesa nti ddala ye Museveni. Eddembe ly'Abannayuganda lyava mu musaayi erweru. Mpamire agamba nti ekitone kino yakitandikira mu muzannyo ogwali guwandiikiddwa era ne gutendekebwa Alex Mukulu mu mwaka gwa 2004. Gamba abaana bali awo n'abagamba nti buli omu ayogereko ekintu ky'amanyi ku President Museveni. Omu n'agamba nti ow'ekikofiira, omulala n'agamba ow'ekisanja. Nze mu ddoboozi lyange nagamba omulwanirizi w'eddembe. Ekyokuba n'eddoboozi eryefaananyiriza erya President Museveni kyewunyisa nnyo Alex Mukulu eyali abatendeka era okuva olwo ono teyadda mabega n'atandika okugegenyanga President Museveni. Nakomawo n'angamba naye sokoddemu oyogeremu ne mugamba omulwanirizi w'eddembe. N'agamba omusajja ng'ayogeramu nga President Museveni. Naye nedda ne tugenda maaso n'akubagita. Then Alex n'adikoma n'agamba naye musajja gwe. Eddo yogera ekintu ekyo mpulire ne mugamba omulwanirizi w'eddembe. Ono ne gye buli kati teyeerabiranga lunaku Mukulu bwe yamugoba mu muzannyo ogumu ogwali gutegekebwa. So from there Alex nazako muzannyo 30 years of banana ogwo gwannema lwansonga nalimu nakola rehearsals naye oluzungu lwali lungi ate Alex ajerega mwana akuwa script ebigambo bikaluba Alex nangoba mu muzannyo gwe. Ono yayongera nnyo empisa mu kisawe kya Katemba. Twakola rehearsals ne Alex okumala myezi 3 ne muganda wange ye muntu yekka asa discipline mu rehearsals. Alex Mukulu tasobola kubeera nga akola rehearsals nammwe ne mubeera nga muyimiridde buyimirize. Ono ne bannakatemba abalala beenyumiriza nnyo mu mukululo Alex Mukulu gwalese mu kisawe kya Katemba. Naye nga nava ku theatre okumala emyezi 3 nga simanyi kyengenda kuzannya. So Alex awo we yankwatira ku mukono ensi nejja neraba omuzannyo ku National Theatre nga buli omu azze kulaba omuvubuka azannya nga president. Segujja atubulidde nti Mukulu afudde ekirooto kye eky'okusisinkana omukulembeze w'eggwanga tekituukiridde. Alex Mukulu, I want to thank you for creating a firm foundation for my talent. Alex Mukulu abadde ng'aliko ebigambo by'akozesa ebiringa eby'okujereegerera nga n'olumu aliko abavubuka beyawemukira. Ababadde bamumanye nnyo batubulidde ng'ono bw'abadde n'amwatulira nga bw'otaba mugumu nnyo weekanga enkeera tokomyewo okutendekebwa. Abadde ekintu akyogeranga bw'akiraba mu lunabuddu outspoken nga teyeekwekerera. Bw'aba takwagadde ganti gundi gwe sikwagala. Bw'aba omusanyuza ganti gundi onsanyusizza. Bw'agamba tabadde wangu nkwetabadde waaki ng'ekintu akyogeranga bw'akiraba ng'ali straight. Nti theatre bw'azannya batasobola kuwonya mbeera eri mu society gy'abeeramu ye tamuzannya ye tasasamaza takola bya ddiibula takola bya katemba ye ajja kukiwalinga ye kyalaba ekiri mu society. Tutuuseko mu maka ge agasangibwa Mmengo ng'eno abakungubazi beeyongera okweyiwayo era nga mubazze olwaleero mwe mubadde omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule. Mugumbule agamba nti Mukulu alese eddibu ddene mu kisaawe kya Katemba. Tono ebyokulwala tubadde tumanyi mugonvugonvu naye ate ebyokutuuka okugendako ne mu ddwaliro tubadde tetunnaba kubiwulira era mbitegeredde wano naye nga kyatukubye enkyukwe kubanga munnammwe gwe tannaba kumanya nti ali mu ddwaliro ate okumanya nti afudde nga kyatukanze nnyo kubanga Alex Mukulu munnaffe. Naye obuwongo
kwa Alex Mukulu bubadde unique era nga simanyiiyo muntu gwe nsobola kwekwetinga mu bwongo obuyiiya nga Alex Mukulu. Olwaleero waliwo enteekateeka y'ekiseera efulumiziddwa ku by'okuziika omugenzi. Then ku Lwokubiri tujja kubeera ku National Theatre. Tusuubira okubeera nti bode ejja kubeera ku National Theatre okuva ku ssaawa 8 okutuusa ku ssaawa 12. Kale ate ku Lwokusatu bode ebeere ng'evaayo etwalibwe mu kifo wagenda okusabirwa. Then bw'anaavaayo ajja kuba nga aleetebwa wano awaka asulewo. Ku lunaku Lwokuna tujja kuba tukola enteekateeka ez'okumuziika. Kitegerekese nti Mukulu abadde atawanyizibwa obulwadde obwekuusa ku kibumba wabula nga batono nnyo ababadde bakimanyiiko. Njaga mwanirize muzeeya Alex Mukulu. Kya muzeeyi bakiŋŋaanya. Okumpita muzeeyi. Olidde sinze nkuzaala. Era. Muzeeyi kigambo kya Luswahili. Ennaku edda kyalinga kiwa abantu ekitiibwa. Naye olwaleero tekikyawa abantu kitiibwa. Oli agamba muzeeyi akulowooza oli musiru. Alex Mukulu yazaalibwa nga 2011 era afiiridde ku myaka 72. Ono abadde munnakatemba naye okusinga nga muwandiisi wa mizannyo ne firimu. Mukulu yeeyongera ettutumu eri abalabi ba TV olw'obuteerya ntama mu nnamula y'abannabitone mu pulogulaamu yayolesa ekitone ku TV ya Bukedde. Ku lwange sigenda kukubaho. Abange muwunya olutandise bwe muti ne muwunya. Toyinza kuwunya. Munaabe bombo. Mu 2020 mu lukuŋŋaana lwa Chogamu y'omu ku baatendeka abavubuka abaasanyusa abagenyi Kololo. So nali director ku Chogamu. Enne ku 50 era nali director. So mbeera mabega telling them what to do. Katemba abadde amuteeka ne mu byayogera buli waafunira omukisa. Nga 2013 gy'emyaka 12 emabega NTV yamukyazaako wano ku pulogulaamu y'Atuwaye. Mu bye yawayaako nga Katemba abyetimba. Hungry people Omuyala cannot appreciate classical music. Music ono wa Beethoven, Handel. Toyinza kusanga abantu ng'enjala baluma n'obateerako bo music yo. Obuseneekirivu. Bawulire ennanga bwe zikka bwe zambu. Tebasobola na kubitegeera. Baagala kino ekigunda ddu. Kwegande nekimuwaga. Alex. Kakati kyovola nti music waffe kakati yenna ali ku radio. Emirundi egisinga. Wabayala kubanga baliko bennyini abamuweereza bayala bo. Abali ku programs bayala. Owulidde saagala kwogera mannya wano bajja kundoga ni bayinza okundogera abo. Obuwandiisi bw'emizannyo abadde abwewulira nti kyakola kyanjawulo ku by'abalala era ng'okijja mu byayogera. Tuba tuwandiika emizannyo ba film, you must have something to say. So what are you saying? What you are saying is through your story. Eriwa kakati ojigana lolaba emizannyo wano gye tukola ffe sinze bannanga abalala abali mu katemba ne bakola emizannyo gumala essaawa nga 3 naye nga talina kyagamba. Tusasulira bwereere mwe mumanyi. Olwo yatusiigira ekifaananyi ky'abannakatemba endaba gy'abalabamu. Ewaffe waliwo kye tuyita upcoming artist. Be bayita mu Luganda abato. Abayimbi abato. Tebaliiyo bakulimbira bwereere. Waliyo omuyimbi omulungi n'omubi. Kiddamu. Waliyo omulungi n'omubi. Neteriyo mbu ate ndi artist muto upcoming artist. Obuzaabuza. Oba obuzaabuza bye byokwezuula. Kati ate ojjoto kibaamu. Abadde n'endowooza nti munnakatemba omutuufu tatabiikiriza kitone na birala. Mwanyinaze gwe nawulidde mukwano gwange. Nja mubuuza nja musanga mubuuza. Yagambye ki? Ayagala biyingira abadde mu kuyimba. Muveeko sijja kwogera kye njagala muyita. Naye oyo muwa amagezi. Mukwano gwange. Kizibu nnyo okufuula ekinyeebwa kawo. Kiddemu. Kizibu nnyo okufuula ekinyeebwa kawo. Ekinyeebwa kiriba kinyeebwa. Bw'aba ddala nga artist ebyobufuzi abireke. Bw'abanga yayingirayo eno kwenda bwenzi nga yajja n'ayenda ku art yeggama enkuba agende. Naye nga munda muli kyalina kyekyo kati nganze kiri nganze bono nyingizo obwa poliisi
kakati nze obwa poliisi nyinza obukola olwo ng'ogyeko ebyo bye yeeyogerera bwogeddeko ne bannakatemba abamanyi Alex Mukulu. Andrew Benon Kibuuka ow'abakayimbira Dramactors y'omu ku abo. Agamba Mukulu ye muntu abadde ababulako n'akomawo n'ekipya era teri abadde asuubira nti agenda kubulira ddala ku luno. Njagala okukakasa nti bangi ku ffe tubadde tetutegedde nnyo ku bulwadde bwa Alex niyizi zibala za Alex, muntu abadde anyumirwa okubeera obwomu mu lunabudu gwe wandiise Elona afubutukayo ng'alina kyaleeta. Nolwekyo abantu bangi kati abadde batandise okugamba nenamu Alex abeera atya abula n'emyezi ebiri abula n'emyezi esatu. Nolwekyo kyokubeera nti tabadde mu saturation ekyo si kipya. Alex ye school y'aba artists bali abamanya nti bwe mba nina kyentegeka sirabika mu bantu. Kibuuka agamba nti Mukulu ne mu bulwadde abadde asaagiramu. Twegeteko nti Alex alwalidde ebbanga eriwera omwezi ogumu obulwadde okubeera serious naye nga abadde abeerawo bw'atyo tayogera bibye tayogera bimuliko yagamba nti nze gyendi. Alex muntu gwokubeera essimu nti nze gyenkulabeko onaga nti oŋŋamba ki olina idea ki oba tolina idea gyondeetera tojja n'akusekerera onaga nti kale jangu tulye enkoko muntu bw'atyo. N'ekirala nti yayigiriza bannakatemba okukyusa endaba y'akatemba. Ye artist yasooka okukyogera mu lwatu nti art sente nti drama mulimu. Nzijukira myaka egyedda Alex bamugwako mu lukiiko olumu abakulu abaali awo ku National Theatre bagamba nti obuzaabuza b'artist nga video nabagamba tukola ki mu bintu bino bwe mba temuli ssente. Kibuuka waakusigala nga Alex Mukulu amusiimako okukuuma omutindo. We tukoledde eggulire lino nga teri yalambuludde ku by'olumba olututte Alex Mukulu n'enteekateeka z'okukungubagana okuziika nga tezinnatangaazibwa. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu. Amawulire ag'okufa kwa munnabitone Alex Mukulu gatandise okusaasana ku ssaawa nga 7 ez'emisana olunaku lw'eggulo nga yafiiridde mu ddwaliro ekiruddu era olwaliro tukuleetedde ebyafaayo bye n'ebimu ku bigambo byazaayogera. Alex Mukulu yazaalibwa mu mwaka gwa 1953 ku kyalo Misembe Namutumba mu disitulikiti y'Emityana mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo nga waafiiridde nga yakalya Ssekukkulu 72 bweddu. Era mwe abatuwuliriza mwegendereze ebintu bye mukola mbonkolerera abaana temuli makulu. Njera nsaasira nnyo abo abagagga abangi ennyabo abagagga abayitiridde. Omululu gwakyo ogwo noba n'amayumba 20. Gaki g'abaana banaki batunde ono yazaalibwa Paul Kayizi Lugayizi ne nnyina Victoria Ndagire era muzzukulu w'omulangira Yokaana Kimbugwe erungujja wano mu Kampala. Alex Mukulu yasomerako Ekolo Senior Secondary School gye yava okwegatta Kasozi Kabayivu e Makerere gye yasomera ebya firimu ne katemba era oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye yatandikirawo okuzannya katemba n'okuyimba. Sinnawono nali Kasasa ekasasa eyo waliyo ebintu ebizibuzibu katono bye nafuna mba neetoloola eddomitule bwenti neesanga omwana omulenzi tankutte tankiisinze wange. Mugimu ku mizannyo egimujjukirwako gwe gwa 30 Years of Banana ogwali gwoleka ebyafaayo bya Uganda era guno gugambibwa okubeera nti gwe gwamutunda ennyo n'okumufuula ow'ettutumu. Kirungi bw'oba oyo oli akuyombesa nnyo mukkola funayo eggambo lyo limukube akakkane. Ajjukirwa nnyo n'okuzannya omuzannyo ogwa Janet Self Realization ku mukolo gw'okugulawo olukuŋŋaana lwa Kyogamu mu mwaka gwa 2007. Emizannyo gyenkoze giri awo nina emizannyo nga 50. Olina n'egitali mikwateko? N'egitali mikwateko ate mpandiike kati nina gwe mpandiike. Newankubadde ng'abasinga babadde bamutwala okubeera omuntu omukambwe kyokka yabadde akyogerwa lunywe nti yabadde asinga kwogera mazima lwakuba nti abantu tebagaagala. Abadde n'obukugu obw'okuwandiika emizannyo naddala egyo egirimu ennyimba era abayimbi bangi abayise mu ngalo ze. Abadde yeebuuzibwako mu nsonga z'ebitone era nga zaabeera omu ku basazi b'empaka ez'ebitone eby'enjawulo era y'omu ku basala empaka ezayolesa ekitone. Muwunya temutukkiriza naku nze temunzikiriza kulaba amazina gammwe oluzinye mwenna ne muwunya
toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo. Owulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya. Toyinza kuwunya. Toyinza kuzinira muntu ng'owunya. Alex Mukulu era yeyimba oluyimba olwa bannakampala olwa Namutumba n'ennyimba endala nnyingi era abadde musajja omwagazi wa Katemba n'okuyimba gattako n'obumanyirivu bwe mu kusona gita. Analeese ekyana kino ekidde wano eggulo lya leero. Terefayina. Ekyana kino kyabadde kirungi nnyo. Mu mbeera ze abadde mugoberezi nnyo wa byabufuzi era enfunda nnyingi azaaliko engeri gy'awabulamu abakulembera eggwanga lino. Bw'ombuuza omukulembeze ali kalekale bwe mba nkozesa bwongo nsebe ate bw'oba okozesa abaana baire bakiyita kullo Muteesa ne Lule. Kusubscribinga ku Focus TV bingi